Abasuubuzi abadde abakambe bawanise ebipande okuli obubaka obusaba ebyokwenda okubannyonnyola gye batwala abakulembeze baabwe be basomba nga babuzaawo omu ku omu awatali kunnyonnyola. Basibe kati baweze bana naffe fannyini abakozi tuli ku bunkenge tetumanyi oba tukeesa mu kifo kino abantu bonna nga obalaba wano essaawa zino ssebo omukama waffe bano balumiza minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye okuba emabega okukwata kw'abantu baabwe kubanga bye bamubuuziza wajja abatwala be yalagiriddeyo okunoonya bannaabwe ate nabo tebaakomyewo. Bagamba nti abantu 18 ne Azaz kitegeeza akatale konna basobola okukola ki okukasiba mujjo twetaaga kuyambibwa mujjaraye munona muntu wa mukisipiesi bwe bakuteggulo Mike Seruwu kati batusogera okumunona gyabasindise gye babawambidde kati tumanye bane minisita ali omwo oba tusaba pulezidenti yabatuyamba ku nsonga eyo kuba kirutabudde. Abakulembeze abaakwatibwa kwe kuli Seruwu Mike Omuwanika, Bosco Kiddu Ssentebe, Ssemambo Umaru Defense wamu ne ssentebe w'ekyalo Sam Aliku nga beeraliikirivu nti wandibaawo n'abalala abakwatibwa era nga bangi baliira ku nsiko. Badda minisita ajje ayingire mu nsonga za Lufula tufune obwenkanya tulabe obuzibu buli luddawa. Gavumenti bweba esobola okuddukanya Lufula ejje egiddukanye mu bulambulukufu so si bantu bannakigwanyiza kujjanga mu kifo kyaffe nga babba ssente zaffe nga bazitwala. Ali mukyala Nante ebbanga lyamala wano lya myezi 2 yasasula amazzi yasasula amasannyalaze ssente tumanyi yali ng'aziteeka ng'agamba akolera bakama be. Mulamwa alekase tule nga twefuga bonna akulembeze abatutegeera ajjajje musikutuula abagenda tukola kuseereza ffe kyekikulu tulagala n'omusango gwe yabba yaani bonna bajja bitubweza kusikutwala abantu kifa ate mugaye ku mmande tugenda kwebwa ku nguudo. Abasuubuzi bagamba nti bazze bayita mu kunyigirizibwa okwa market master abasooloozaamu omusimbi kyokka ne batabayamba yadde okukuma obuyonjo mu Lufula. Eri gavumenti n'abantu bekikwatako ba ministers ab'enjawulo pulezidenti abantu mwenna abatadde omukono mu kutawaanya abantu ba Lufula bambi tubeegayiridde mutuleke tukole emirimu gyaffe tuli bantu banaku. Nako tusaba gavumenti eveeyo ejje tuyambe tusaba bekikwatako pulezidenti Museveni amanye ebikwata ku Lufula n'ebisibye Lufula eno okubeera eya gavumenti. Lufula ekyalimu omukono gw'abalaba era gye kiganye KCC okuleeta revenue wano bwebanga eriwo mu mateeka nga Lufula eriwo mu mateeka nga ya gavumenti basindike revenue gye tuggyeko omusolo tetulina buzibu na kusasula misolo gya gavumenti. Bano banokoddeyo abantu ab'enjawulo balowooza nti bali emabega okukwatibwa kw'abantu baabwe ne basaba Pulezidenti Museveni aveera ayingire mu nsonga yaabwe bafune obwenkanya. Simu na byabufuzi simu bi akeera kusuubula noja n'omuwamba olw'okuba mwe mwagala akatale mujje mukasolooze mwe mwagala ekifo muyite mu mateeka. Bano bagamba nti bakooye okunyigirizibwa ne basaba KCC eveeyo yeddize Lufula ng'eyita mu mitendera emituufu okusinga okubanyigiriza mu ngeri etali nnambulukufu. Omwogezi wa KCC Dani Wabiine ku lukomo lw'essimu akakasizza okukwatibwa kw'abakulembeze ba Lufula bano era n'akakasa nti babadde basoolooza ssente ku bantu ate nga pulezidenti yayimiriza obukulembeze bwonna mu butale nga ne Lufula mw'ogitwalidde. Ono agamba nti fayiro z'abano zaawedde dda era ng'essaawa yonna bagenda kusimba mu kkooti beebuzeeko olw'okugoba abakozi ba KCCA mu Lufula n'emisango emirala mingi. Nawo tulina abantu abeegwanyiza abanyuunyuusi ababadde batandise okuddamu okusolooza ensimbi ku basuubuzi nga babikozesa byabwe. Nawo etteeka lino ligamba nti ensimbi zonna ezisoloozebwa zirina kusoloozebwa KCCA ate mu kusoloozebwa okwo ng'ensimbi ezo za kuyamba ku bikozesebwa mu katale oba Olufula ng'amazzi n'amasannyalaze.